Kitamwe bwe yali kubanga jala soka tegeza baganda na Buganda nti abasajja bano baplaninga ne Museveni baplaninga okuziika Mwambu Kenya yafudde Mwambu Kenya kitalo nyo yafudde azala abaana bano naye Janet Peter Mayiga baagala kukozesa mukisa guno okutwala omugenzi Beni Beka mu Kenya eyafudde wiiki ewedde ng'agenda kuzikibwa ngenda kuza omwezi 15 omwezi ogwokubiri 2023 bamuziike mu masiro g'abassekabaka balyoke bakikozese ng'enkwaso okuleeta endooliito n'enkayana batandike okukozesa omukisa ogwo okugenda okutwala ettaka Janet lyaludde ng'alyagala. Bana bavubuka baagala kweteeka mu lulyo olulangira olwa Ssekabaka Kalema. Naye eyabalula esiridde kubanga state ye kibategekedde naye mukimanyi nti ali mu backpack omukesa zino manyi ali jo nakoze post ku page zange zonna yabadde mu faamu y'enzibe ng'ayimiridde alengere bafuire ente nere ndigule ne mayechigo nayika windows ne banoonya bamukwata ne bayita abasirikale babadde ekaweweta ku military trail kabadde kaweweta badde okumpi ne bajja abasirikale Faransa okumukanika maaso kaafuna embeera bwetyo kati yabali mu kubayuluze sawa zino mujja kubwa embooko kati mu mateeka ffe tugenda kulwana nammwe mwagenze kubukedde state nekosa state machine ne bajja video zonna eziyinza okulinkinga ne mwerabidde nti amawulire tegavaawo mwerabidde nti n'ebirayiro Kitamwe bye yakuba ng'akkiriziganya n'embeera ey'obuntu nti yesi mulangira tubiina mu akayivu yaffe wano kwambi basomere mu gweddalu munansonyiwa mwenna programu ya Luganda ne ebiwandiiko bino biri mu Luzungu wenna abasobodde obivuuna ngenda bibavunule abantu bano bategeere kino ekiwandiiko kyengenda okusoma kiyita affidavit kwe kulayira omuntu nga bakikola mu mateeka n'olayira ekintu olaye nga togenda kiddamu kati taata w'abaana bano mukulu Beka Bukenya yakola ekirayiro mu kooti mu mateeka mu maaso ga looya ng'alayira nti ye wangabi n'abaana bangabi bonna n'amannya ngenda gabamenyera si balangira kati gwe mukulu Raymond Bukenya ne banno mufaaki n'ensi nga temuli bansibuko ya bulangira na bumbejja ekiwandiiko kino kisoma bwe kiti The Republic of Uganda in the matter of the Statutory Declaration Act Cap 22 in the matter of patri of Naiga Margaret Narongo James Matov Frederick Bukenya Raymond Luganda Noah Bukenya Charles Rwangayiga Elia Mulindwa Kigongo Francis Babili Nabukera Joseph Kato Muwonge and Francis Kizza Bukenya kati bassebo ne banyamu amanya ge muwulidde mu erinnya lyonna ery'obulangira era waliwo abalangira abayitibwa Bukenya amanya ngaddemu zaidi yagerayira mu mugundi mu kirayiro kye ngaddemu Mayiga tuula kuno Janet tuula kuno Museveni tuula kuno na mukafamere kamwe katuule kuno temujja muziikayo ekigendera kino ekibatta ettaka eririko ebiriro bya On Forest Dam ku side ene ya Buganda On Forest Dam atudde ku side bbiri atudde ku side ya Busoga ne ya Buganda kati ettaka eryo nalyo nnere ekiriro kya On Forest Dam erikirira mpaka nerigenda ko lirikwatako n'ekayo Museveni lyayagala ne Janet bateekeko hoteli resort ez'obulambuzi kati ettaka eribatta bagezaako okutwala bannaalinya basibe bakubye emiggo baganye bagezaako bagula baganye kati ye kaleeta abalangira bana basigemu enkaana evyo batwala ettaka kati wulira amanya gano tekuli abulangira bukanga soma amanya gali mu kiwandiiko kino
kuliko amannya gano wammanga: Nayiga Margaret Narongo, James Matovu, Frederick Bukenya, Raymond Luganda, Noah Bukenya, Charles Lwanga, Yiga Elia, Mulindwa Kigongo, Mulindwa Kigongo Francis, Babiye Nabukeera, Joseph Kato, Muwonge and Francis Kiza Bukenya. Okwo kuliko omulangira, tekuli bonna basajja n'abakazi beddirangabi. Tugenze mu maaso. Muzeeyi Bukenya Beeka yagamba bw'ati okulayirako: John Beeka Bukenya Ssaalongo, care of Lwebiwoko Buddu Masaka District, P.O. Box Masaka, do Solomon state and truly declare the following. Ulira nti nze mwami John Beeka Bukenya Ssaalongo olwabikooko Buddu Masaka District, kasanduke ka posta Masaka, ndi wano nga ndayira mu butuufu era nga byendayira bye bino wano wammanga. Ulira that I'm the biological father, nti nze taata w'abaana bano wammanga omutuufu. Nayiga Margaret Narongo oyo omu, James Matovu abo babiri, Frederick Bukenya abo basatu, Raymond Lwanga abo bana, Noah Bukenya bataano, Charles Lwanga mukaaga, Yiga Elia musanvu, Mulindwa Kigongo 8, Francis 29, Nabukeera 10, Joseph Kato 11, Muwonge and Francis Kiza Bukenya 12. Tiye abaana bano bava mu ntumbweze biological. Tugenze mu maaso. Mu kawaayiro namba 2. That I said children's above described in the pursuit of unjust crossed to the royal family of Buganda Kingdom. Herein after refer as Olulangira, claiming that they are grandchildren of late Prince Joseph Musanje Walugembe of Kabimbiri. Abagambe bw'ati: nga bwe mbamenyedde abaana abo waggulu era ne mbababuulira, ndi wano kubategeeza nti abaana abo beeyita balangira naye si balangira, kuba nze kitaabwe. Beesiba ku lulyo olulangira nga bagamba nti bo bazzukulu b'omugenzi omulangira Joseph Musanje Walugembe ow'eka Simbiri. Kitammwe abeegaana mu kirayiro kino ndi temuli bamu ku abo ku lulyo olulangira. Bino ebiwandiiko kitammwe yabyogera era yabiwandika. Tugenze mu maaso. That I labored to explain myself and indeed to Ssabalangira, Chief Prince of Buganda, about my polite, in which I explained that the said persons are my biological children and their attempt to call themselves Prince and Princess of Buganda is geared at gaining access to the royal family of the late Prince Joseph Musanje Walugembe, which is provided to be owing a very large estate, including the properties of real estate. Ate muzeeyi yali abamanyi. Agamba bw'ati muzeeyi mu kiragiro kye nti kamba nnyonnyole naye kennyini nennyonnyoleko era nnyonnyole ne Ssaabalangira wa Buganda mu nsonga zino nga nzimunnyonnyola bulungi ti nze abantu benjogeddeko baana bange ba mu ntumbwe zange.
wabula bana bagezaako okweyita abalangira n'abambejja ba Buganda balina ekibayinula n'ekigendererwa ekyokufuna ketuyita akeefaananyirizaako akolya olulangira nti balimu akasaayi k'omugenzi Omulangira Joseph Musanje wa Lugembe. Naye mu ngeri eyo bano nno bakikola okuba nti bakimanyi famire eno ey'omugenzi Omulangira Joseph Musanje wa Lugembe bano balina ey'obugagga bingi nnyo omuli ebizimbe n'amataka amayitirivu okwetoola eyo gye gali. Bino njogera Luganda mbisoma mu Luzungu n'embizza mu Luganda muwule bulungi bwe basajjamu abeefuula abalangira nga famire ka tugenze mu maaso. That I have labored to get hold of my said children in order to conduct DNA test certainty patent for all of them in a veil. Era muzeeyi agenda mu maaso n'agamba ngezezzaako nnyo eri abaana abo benjogeddeko okulaba nga at least nenga awulira nti mulimu abatayinza kubeera bange okusinziira ku maanyi ge banteekako nandiyagadde abaana bano mbatwale ku ndagaluse oba ku ndagalutonde. Yinzika okuba nga abaana bano babansiba naye ngezezzaako bagamba abaana bano tebawulira. Nze ayinza okuba yali anyoddemu ku ntabaaza bakadde maama n'ayitako emmanju neyewenjulako bamuleeteramu abaana abatali babe era muzeeyi agenza okufa nga naye akiwulira. Tugenze mu maaso okulayira kugenda mu maaso. That the said efforts were picked up by Ssabalangira of Buganda and my said children were expelled from royal family from whom they had earlier thought to be admitted having used forged documents. Bakugambye nga bwe ngambye awo ku byenjogedde Ssabalangira wa Buganda yafuna okwagala okumanya ebintu bino ku baana benjogeddeko wano era abaana bano baagobebwa obutereevu mu ekyo kye baali beesibyemu nti balululangira olw'ensonga nti baali baleese ebiwandiiko eby'oku Nassalooni ebijingirire era baagobebwa. Muwulira bulungi nnyo. Tugenze ku kawaayiro namba 7. That the said issues have been raised and indeed addressed by the 16th day of March 2020. Report addressed to the Kabaka of Uganda from there bakugambe bati ku nsonga eyegeddwako era yeeyongerayo neeyogerwako ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogwokusatu omwaka 2020 era ebigambo bino ne Ssaabasajja Kabaka wa Buganda byamutuukako. Ndowooza muli abavubukamu abatayagala kukola. N'alinnya of Mende Masiro Tombs, which also quoted the various letters I authored two different addresses of Buganda Kingdom. The said report here to attach marked as XX. Tugenze kawairo namba 8. That I mark this statutory declaration in a proof of the fact that Naiga Margaret Nalongo, James Matovu, Frederick Bukenya, Raymond Ruganda, Noah Bukenya, Charles Ruwanga, Iga Elia, Molindwa Kigongo, Francis Babirie, Nabukera, Joseph Nabukera, then Joseph Kato, Mwonge and Francis Kizza Bukenya, all are my biological children. That I further make this oath to prove that any attempt by some elements of the royal family to bury any of above person, including their children, at Mende Kalema is a violation of my rights to my children and
Toto disproven engineered by them. Bakugambye oba muzeeyi agenda mu maaso mu kawaayiro namba mwenda agambye nti ngenda mu maaso mu kirayiro kyange kino okuwa obujulizi n'okubategeeza nti newankubadde muyinza okubeeramu okwemulugunya naye ngera bategeeza ab'olulangira temugezanga kuwadde n'olunaku n'olumu ku baana bemmenye waggulu awo oba wansi awo okubaziika mu masiro g'emmende Kalema. Kino kijja kuba kityoboola eddembe lyange ng'omuntu weppo n'eddembe lyange ery'abaana n'abazzukulu. Kino kyo kikolebwa olw'okuba nti bo balina ebigendererwa bo ng'abantu. Akawaayiro ak'ekkono. That however is stated herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief. Declared at Kampala on 15th day of December 2022 by Sage John Baker Bukenya Sarongo, Declarant Bukenya Sarongo. Before Mujuzi Joshua and the company advocate, commissioner for oath, drawn by M.S. Rubega Saka and co-advocate. Plotty 2A, Nsaro Road, Old Kampala. Flat behind Old Kampala Police Station, first floor, suit number 6, P.O. Box 28180 Kampala. Ebiwandiiko byebyo kati mu abalangira baagala okuziika kitammwe gumwagala okuziika 15 mu muziike emmende mu masiro ga Bassekabaka. Ebbaluwa zizo tuzirina ekirayiro tatamwe kyakuba na kino kikino wano bulungi nnyo. Kati Mayiga abaagala okubba ettaka lya Owens Forest Dam mujja tubuulira biki bimwagala okuteeke. Temugenda kubba ttaka lya Buganda ate lirina mipiira. Butyo Mayiga wagenza asiga ensigo y'abalangira n'abambejja abafu mu Buganda ne batunda ettaka ng'akoze ettaka lya Buganda Odejja 1. Mayiga akozesa abasajja abali mu Buganda Land Board n'akozesa ne ka kampuni ke akabalooya akabbulani Mayiga Advocate Company ne bakyusa ettaka lya Buganda ne baliteeka ne balyambaza ebyapa ebya private land ne batunda ettaka ne baliguza abasajja Abanyarwanda. Yensonga lwaki ettaka lya Buganda lyonna we bali bajjako Abaganda Mayiga tanyiga. Tulina ekizibu kye basarajja okwata basarajja okwota bakisinga bannyinimu entandama balwana bazze ku ttaka lya Buganda. Mayiga yeefundikidde alinga akabaka basibye ku ggaali nga speed eyitiridde ng'amatu gagira gati. Tanyiga yenna ali awo alinga atategeera. Mubuulire genda mu disco na kunywa mwenge nga Baganda bali mu kubonaabona. Bawamba abaana bannabbi Mayiga tanyiga. Radio ze tusuubira ndizandebe ziyamba Abaganda bali kuli basindika mannyo ng'embwa esaba omukwano. Abasajja bakulu abo. Kubanga abo bateekawo kampuni zaabwe za kuyamba Museveni kumukolera na kumukuutira kadingidi. Twasembe wano jjo ly'abalamu. Ettaka ly'ebakka baalitutte. Tewali wadde Mmengo yayogedde ku nsonga zino. Ensonga y'abalangira eyo ngifundikidde. Ng'ennaku z'omwezi 15 bwebaziikeyo mujja kuwulira mu muziike mu Kenya mulina muziika Masaka si mulangira ekirayiro kikuba. Mutegedde bulungi nnyo ensonga buli wamu ensi ezimayiga tuba expose mwasasudde bukedde gyo video ku YouTube nga temwagala be expose mwerabira nti declaration eno yaliyo ne mwerabira nti n'amawulire gye gali. Kati mujja tubuulira mwabe abasajja abengabi abeyita abalangira n'abambejja kubanga avukako Janet mu motoka ne mutandika okukola olukujjukujju. Mufenga muwonyera. Nettaka ly'ebakka mu Busiro balitutte tewadde anyega. Obutaka
obutaka bw'ekika ky'effumbe baka mu Busiro buli mu lusuubo olw'abantu abakayinira ettaka gwe butudde ng'akadde kano omutaka Lusimbi ne bazzukulu be tebakyakkirizibwa kulinnyayo kigere. Olunaku olwaleero bazzukulu ba Lusimbi babadde bategese olusiisira lw'ebyobulamu ku butaka bwabwe, wabula bwe batuuseeyo basanze bakwata mmundu nga be bakuuma embuga era tebakkiriziddwa kuyingira. Bazzukulu ba Lusimbi basoose kwogerezaganya n'abakuumaddembe be basanzeewo, wabula nga kufuuyira ndiga mulere ekijja abazzukulu mu mbeera ne bakangula ku ddoboozi. Munda mubaddemu abasajja ababagalidde emigoba nte nga balinze okwaŋŋanga omuzzukulu yenna aneetantala okuyingira obutaka bw'ekika kyabwe. Bazzukulu ba Lusimbi bategeezezza nti tebagenda kukkiriza butaka bwabwe kutwalibwa nga batunula era baweza okufa n'obutanyagwa okubusuuza bannakigwanyizi. Bayina ebintu bye batunda ate nga tubutwaliwo minisita banno abali wano baagamba nti abo batunda naye ffenna tetukimanyi. Kati ffenna tugamba nedda tugende eri bannaffe osanga balina ensonga ate tetubawuliriza. Katikkiro yawandiika ebbaluwa ng'akkiriza olukiiko luno lujje luyitibwe era ne lugenda ne ku malediyo ne ku mikutu nga tukunga abazzukulu bajje kulwa oda ya Katikkiro waffe ow'ekika ky'effumbe John Kigozi ne wabadde wabula olunaku lumu nga yali alowooza abazzukulu bayinza obutajja. Bwe yalabye nga waliwo omuliro ogw'amaanyi n'ategeeza nti olukiiko lusaziddwamu. Poliisi okuva Wakiso oluvannyuma etuuse wabula etuukidde mu kugoba bazzukulu ba Lusimbi ku butaka bwabwe era ekubye n'amasasi mu bbanga okubagumbulula ng'oluvannyuma yeegasse ku bakuumaddembe abateekeddwa ku butaka okunyweza ebyokwerinda. Ensonda ezeesigika mu kika ky'effumbe zitutegeezezza nti ekyapa ky'ettaka okutudde obutaka buno bakirina, wabula obuzibu buva ku baana ba Lusimbi yaseeseetuka bakayinira ettaka eri obutaka buno nga kigambibwa nti bakolagana n'abakulu mu gavumenti omuli n'ab'ebyokwerinda be baasuubiza okuwa ettundutundu ku ttaka lino singa balisuuza bazzukulu ba Lusimbi. Bukyanga embuga z'amagombola zitundwa Mayiga takwata nkuwadde obusuuti bwe obwawula ettaka lya Buganda okgendayo. Bukyanga ttaka lya masaza litundibwa Mayiga tawubangayo wadde akasuuti akawula ettaka lya Buganda okgendayo. Bukyanga embuga z'ebika bya Buganda byonna litundiddwa lisendeddwa liweddewo. Tayambalako kasuuti ke kana ak'omuwemba agenda kutaasa dde okubuuza ki ekibadde n'olukiiko lwa Buganda lwatuuzamu enkwezengezi. Tebatulangako wadde okwemulugunya lwaki ettaka lya Buganda litundibwa embuga zisaanyizibwawo. Buli omu agabootekidde, buli omu akalula maaso alinga enkoko ewuuta kamulali. Naye mukalya ddakadda nsaba Mukama Katonda wangaze Ssaabasajja Kabaka amuwa obulamu asobole okwetegereza buli kiyeje ekiri emmengo dduumu waali. Bisigadde Mukama ajja tukwatirako nga tuvudde awo. Ngero tukimanyi nti ezivaamu omukulu zandaala era obuteebuza butambuza amazzi ekiro n'okwejjako obuvunaanyizibwa tekikufuula mugezi. Obuganda bwandibadde nga kye kimu ku bintu ebirabirwako mu ggwanga erya Uganda era nga bufuna ensimbi okuva mu balambuzi okwetola mu nsi yonna nga buzze okwerolera ku biki Obuganda bye bulina. Buganda erina ebifo eby'ennono eby'enkizo bingi nnyo omuli ebiri mu Buzinga Essese, ebiri mu Busiro, ebiri mu wonna biyitirivu nnyo. N'ekisinga n'okwewuunyisa nti tewaliwo kaddiyizo lya Buganda omuntu wasobola okujja okwebuuza owaayo Buganda bukyanga butondebwawo biki ebinyumirizibwamu era ebirabirwako n'abaana n'abazzukulu nti bino Buganda yali ebirina wadde nga tuli mu mbeera nti ensi ekoze abaana n'abazzukulu balira bakuli tewali kaddiyizo. Nze nno nze mbuuza Obuganda bwe bunnannyini bw'obuyiiya obwasookera ddala omuli okuba nti twayiiya embugo engoye ezasookera ddala. Nze mbuuza ani alina obuyinza obukwatagana ku mbugo za Buganda kye tuyita patent right oba copyright? Tewali alina copyright.